kulembeddwamu ekibiina ekibatwala ki Private Sector Foundation Uganda basabye gavumenti okulongoosa enkolagana yaayo n'amawanga agatuliraanye kubanga kino kizingamizza eby'obusuubuzi. Ssenkulu w'ekitongole kino Gideon Badagawa agamba bagenda kubaga ekiwandiiko mwe bagenda okulaga ebibanyigiriza naddala okuva ensalo ya Rwanda lwe yaggalwawo. Abantu ba bulijjo batambula ne bakurosinga ensalo, abagenda eri ne bagenda, abadde eno ne badda. Naye kyebuuzibwa security eri etya bwe tukola ekyo nga tetuyise wano formally. Ab'emisolo e Rwanda tebatumanyi ne baleeta ebintu eno nga ab'emisolo e Uganda nga tebatutegedde kwegamba security ya property yaffe gye tuba tutwedingamu eri etya. Badagawa ayongeddeko nti ekyennyamiza kwe kubanga ne mu kaseera kano nga Rwanda egguddewo ensalo yaayo okumala ennaku 12 lukululana eziva e Uganda tezikkirizibwa kuyingira Rwanda. Uganda y'emu ku nsi mu East Africa ebadde eri proud ennyo ne economic growth ng'eri waggulu. Twolekedde okugwa singa kino kyeyongera okubeerawo. Already myezi 3 tuvudde ku bukadde 200 bye tubadde tukola ne Rwanda tutuuse ku bukadde 16. Regional trade erosi y'amaanyi. Bannamakolero bagamba tekikyalina mugaso kwongera kulinda okulaba oba embeera eno enaatereera wabula gavumenti ekwate ensonga eno mu ngeri ey'ekikugu. Bino we bijjidde nga Rwanda egguddewo ensalo yaayo ne Uganda okumala ennaku 12 okulaba oluguudo lwe babadde bakola oba lwateredde. Helen Nankwanga, BBS Telefina, ageesigika.